baffe banyinaffe bataata bamaama mwebale okuwaayo akadde okujja ne tugatta wakasolya mu nnaku mu kukungubaga mu kusiibula ffe abamu muganda waffe ate menta waffe ate mukwano gwaffe twegamba mu biti bingi naye akadde kano nze okusooka mbagamba abakungubazi nti tulina okwebaza obulamu bwa Tamale mirundi kubanga singa Katonda teyamutuwa teyanditukuŋŋaanyiza tulina okuserebulatinga obulamu bwe ne byakoledde eggwanga lino ne gavumenti eno okusingira ddala Pulezidenti Museveni. Nze ebyange ne Tamale nno biwanvu abasinga muwulira Dr. Hilary Emma Kisanja naye ate mwerabirayo erya Kiggundu nti ndi musajja wa nkima kitegeeza sali ne Kiggundu ne Tamale kyokola junior oyo mutabani wange Eva mpita taata olwokuba mukulu waffe yamugamba ono taatawo era mwebaza nnyo wadde ntandika butandisi naye neebaza omwana oyo commitment gy'abadde atulaga ffenna gye tubadde nze nalinamu olugendo omukulu lwalwala naye era yankubira gye nnali navudde e Kalangala ku mirimu naye nga ajja nkubira ssimu era olwatuuka natuukira mu ddwaliro ku Sande ekyannuma ennyo nti nze navayo nga nina essuubi naye twanyumya ebigambo era nebaza maama ono eyali amujjanjaba nga ndaba bizaamu essuubi ne twejjukanya n'obwewaffe obw'edda mu kusaaga mwami oyo mudomo yaliwo Taliki Nkata. Tamale namulaba nali mu senior form 98 mukimanyi abamusinga wano nti ndi muganda w'omugenzi Paulo Kafeero twali tuva mu Kivvulu eyo Rakai Kaliisizo kati baali bamukwano nnyo Kafeero ne Tamale by then nali mu senior 4 naye nga nkuba ebidongo Kayibanda abimanyi nenzija mu fees nengenda nensoma kati bwebeerayo safaari mu kyotero eyo Rakai tusuleeyo gyagambanga nti ebinsuza mu Biseguusi mu Bisaakaato Kira Omugogo nga tukuba ebidongo naye twavangayo ate ne tujja ne tusula ewa mukadde awo Bukunda ewa side awo nga tusula mu barelative ba mwami Tamale kuba twali bankima nga tuli ba Luganda so naye nkulanga manyi nti mukulu wange nga simanyi nti ndikola naye naye nga nkula ne muganda wange kuva buto ate era twalina ekyaffe ekitugatta ffe abatera okuwayamu eyo mu kisenge Mmanju tebanalagira muntu tudde wano wa Mmanju tweweemu bino byansi byakuleka akayimba ako mukamanyi Kajamani Dozi mukamanyi ffe katugattanga mu ngeri yaffe era nga tukakoona bulungi naye nga ate tuli babuvunaanyizibwa so olugero luwanvu nnyo nti nzize mwebuuza akabamanyi ku Dowinton awo abasinga okundaba ndyawo ekigere n'enkoko Tamale yeyantwalawo emyaka kati gigenze mu 10 n'okusoba ffe tulya lanki yaffe oyinagamba yimbadde kusubira kuli eri ne mugamba nze wano we tutuula ne tulya ate nga ne tunywamu kitegeeza lwali lufuuse Luganda era lujja kusigala nga luli Luganda. Tamale nga munyumya n'olaba nze nandibadde muteeka mu category yes tulusoma ne tusomesa ne tufuna zi PhD naye Tamale nga akola ebintu owa PhD byatasobola kukola nze mutwalanga genius oba omuntu ow'enjawulo nga mu dakiika emu interpreting ekintu nakikola analysis nakuwa answer oyo ye Tamale ali wano era namubuuzanga naye gwe wangamba nti wakula oli munaku eringa ffe bino wabiyigirawa nakuwira by'emyaka egitali kije niweebuuza yabiyigirawa n'olwekyo tufiiriddwako omuntu abadde omusomesa ekinnuma ennyo nti ku myaka
nga si gye mingi adde akyasobola okuwona yaana mu 98 naziika jjajja wange yambuza nga ali 115 kitegeeza nti adde akyakuwona yaana oba ataana amalala naye tulina okwebaza Katonda eyamutuwa nti awo yamugamba nti wajja okoma naye gwe ali wano ekyatamale kituwa okuyiga bw'olifa oba mu ssanyu olikuŋŋaanya abantu bano bonna. Ekiro nabadde zana nayogedde nembuuza abantu twekubemu ttooki abawala na bannaffe abasengula abantu ku mataka n'obuwanga nga mwagala obugagga abeerogaŋŋana abalina enge ensi mugenda gikungulako ki ojja kumalako nga nze naawe ffenna tuvudde ku nsi. Mu bulamu buno tulina ebintu 3 oba 4 bye tulina okuyitamu. Ojja n'ozaalibwa, buli omu wano yazaalibwa Katikkiro. Bw'ozaalibwa n'okula, bw'omala okula n'okaddiwa, omanyi ekiddako bwekitiibwa olina okufa. Mbabazi olina okukola ki? Kati buli ali wano mwenna tujja kuloza kuleeta ffa. N'olwekyo twagalane, tubeere ne stress mutono ku nsi, tubeere n'empalana ntono, ebintu ebimu tebirina twawulamu. Twewaŋŋana ebitiibwa, twejjanjabe, tweyagale, ate naffe twagalize abalala. Kubanga ensi ne bw'onookola otya wallahi ojja giyitamu naawe ojja kutesitingako. Bapulezidenti ab'amaanyi baafa, abawandiisi ab'amaanyi baafa, abavumbula balubu ezo baafa, buli kintu ky'okozesa mu nsi oba kamera eno bonna abaabikola baafa, emmundu gy'olina abaagikola baafa, essaawa gy'oyambadde yagivumbula yafa, eyakola engatto yafa, gwani ataafe awalana munno. N'olwekyo weekubemu mu mutima, ogenda kuŋŋanya ku kkoota y'abantu abali ewatamala emirundi ng'olunaku lwo lutuuse. Tulina okukozesa okufa kwa muganda waffe nga ekyokwebuulirira mu neeyisa yaffe n'abantu ne banneyiba gye tukolera mu ggwanga lyaffe ne tusigala nga tuli hambo. Njagala okwebaza ennyo abakungubazi bannakirabyeko. Bannaayo okusiima si kyangu. Wedda ndaba ku social media nze sibeerako nnyo nningizayo bulingiza. Nga mwanyinaze bwagambye nze TikTok bikimbeerayo n'olubiraba n'olaba n'ogamba eno njyayo oba sijyayo ne nningiza. Boogedde ebintu bingi naye Junior olwatuuka mu ddwaliro nasanga talinawo nga maama yaliwo n'abalala ne tutuulirayo ddala essaawa zaffe. N'afukamira n'aŋŋamba njagala oneebalize Pulezidenti ne maama. Tetutooma nebaliza Mwami Bebe Cool, nebaliza President, tetutooma batujjanjabye. Nibagamba obubaka nja kutuusa. Olwavaayo nakubira PPS ne mugamba omanyi nga kuliko ne kanoti ne mugamba famire ya Muzeeyi Tamale esiimye era ne balance. Wakati mwanyiraze gwasasudde abadde balance naye nasanga zaali ba miliyoni nga ziri 15 nga zimaze okusasulwa. N'olwekyo abantu leme kuwaayirizanga. Kuba ddala bw'oba oli mukkiriza eri Katonda toyogera by'otamanyi. Samwa teyeetaagisa nga tolina information. Nze mundaba nnyo bwe mbeera ku talk shows ku TV okwo ngamba abantu tojjanga ku pano nga tolina researched information kuba oswala eri abakulaba. Ffe abasomesa tukkiririza mu research. Kati oba tonnamanya bikwata ku famire ya Tamale si gwe mwogezi wa Mwami Tamale mutuswaza kuba ffe tuli bakika. Nti wano siringa omukozi wa President Museveni ndi mu nnyumba nga muganda wange gwe nvuze naye. Kati bwe ndaba ekimu okwagala kwe nnina gy'ali n'obulumi bwe ndaba omuvvoola ne famire ye kinnuma. Mukimanyi nze nakuza abaana ba Paulo Kafeero naye mu kuziika Kafeero abantu buli omu yawandiika nonsense eyali omufu. Ate ng'eno time ebeera y'abantu nga tubagumya tuleme balumya mitima. N'olwekyo banaye mwasoma ogenda ku social media naye tubeeko we tugikomya tugyeyo ebirungi byeyina okukola mu kifo kyo gikozesa abantu okuvuma n'okuvvoola bannaabwe.
nebaza Namwandu maama yonna gy'oli manyi ompulira naye akaseera ke twayitamu olunaku olwo naliyo wakalaba kaali kazibu naye ate nga tumaze okunyumya naŋŋamba mpunyi abantu banzijyamu naye banzijyamu batyali tattaani ez'amazzi ne mubuuza gabaddewo nti tugalabaawo ne mugamba owonye mwe mukimanyi bulungi abagoberera emirimu gye tukolamu entalo ze tubaamu eyo ng'oli ne bwavaayo n'akoona ku linnya lyange tamale yasooka omwataakinga kuba amanyi nnyo kyensobola okukola ne kyesobola kukola ki kukola kati omulwanyi bwatyo bwakuvaako osanga n'abalabe bayitawo ne bakola ki ne bakuba naye era tebajja kutusobola ffe tuli bankima ate nze ndi munnakyaggwe okulya abantu kalica yange esobola okulya fe okulya bannakyaggwe okulya abantu kalica yaffe ate abakyaggwe temutuzanyisa n'olwekyo bannaffe abakungubazi leero tusanyuke nti muganda waffe awezezza emyaka egyo atuvuddeko naye leero lulwo enkyalo mulala mwebale nnyo okumpuliriza ku lwa Katonda n'ensi yange naye nebaza Pulezidenti Museveni obutava mu bantu be bannaye mbabuulira kino kirende ku lekodi teri mukulembeze alina mutima bwagala abantu nga tabasosoddeemu nga Pulezidenti Museveni oba ozze ng'oli mulwadde otya oba oli mutya buli omu ali wano abamu abamumanyi nga tugyeko ebyobufuzi tetugenda mufuna ate era mbakakasa one day wakiri omwana we aligamba nti once upon a time there was a man called Museveni Yoweri nga yafa nga takyadda kuba akaddiye kitegeeza naye alina time gyajja okukomako naye nga mujulirira abantu mmwe musiime nga Museveni akyaliwo temumuwaayiriza abeerewo mirembe lwa Katonda n'ensi yange mwebale nnyo okumpuliriza. Katonda aliba